Cruise exclusive kwetusinzidde okubanga tukuweereza wonna wooli. Saagala nkubenga ate nkulwisa. Lydia Jazmine yatambuddeko anaafuluma n'agendako mu ggwanga erya South Sudan. Waabaddeyo ekivulu over the weekend bagenze ne Karoka Sita kwotadde ne 18 Pro. Ekivulu kyagenze bulungi kyabadde successful. Lydia Jazmine yafiiddwa ssente nnyingi nnyo okuli $, wamu ne ssente endala ezikozesebwa mu ggwanga erya South Sudan. Ka video ngaako tujjukire nti si ye muyimbi asoose okugenda South Sudan anaafuna ssente. Abayimbi bangi bagenzeyo twala Fresh Kid naye ng'akubikoze. Naye ekibuuzo ndabye bangi nga bamukomerera ku social media. Ekibuuzo nga buli omu agamba, is it the right thing to do? Is it the right time okubanga abayimbi bagenda ne bakola ssente ne beeyagalamu? This is showbiz. Naye kibateekawa naddala risk y'obulamu bwabwe nga bakomyewo wano e Uganda. Kibateekawa many ababbi bangi abaagala obatuusaako obulabe bangi nnyo. Saawa zino Abannayuganda bonna bayala. Abasinga bangi bakomentinze ku Instagram ye kuba ezo video yasadde ku Instagram ye nga bagamba no Lydia. Abamu kale nga basanyufu of course. Nangalan Cruise anyinza okuba sikirina mbuzibu naye nga abamu bagamba Cruise I think oba twalifunyengamu engeri yekikola kuba obunkenke bungi bantu tebalina ssente abantu baavu ababbi essaawa zino banoonya abo I don't know but gwe andaba commentinga wansaawo sharing a video osanga tuyinza okyusakyusamu ku kintu kino but big up to you my sister Lydia Jazmine. Jukira balina oluyimba ne Wike Benda olugenda okubanga lufuluma essaawa yonna lunaku lugenda kubeera lwa balaza olunaku lwanca oluyimba olwo lugenda kuba lufuluma. Awe nkubuuliza gwe ng'omuwagizi muwagizi kikunyumidde kakoze katiya ka video Lydia weeyagalidde South Sudan weeyagalidde ebifaananyi nga bw'obiraba ku mutimbagano gwonna eyakedde ogufundikira ssente nnyingi nnyo nga bw'oziraba naye obunkenke Lydia neeyaliikiriddeko abantu kitegedde ssente nnyingi ezo naye I don't know bayimbi engeri oluusi gye bakola bintu byabwe but anyway it is showbiz. Yeah, Alan Cruise is my name. Cruise exclusive, that's where you are. Tovangako kuba gwe mukutu woyina okubeera ofune amawulire g'aba celebrities, exclusive interviews ennungi ddala. Mwebala nnyo kunjagala, mwebala nnyo okwagala waka wange gwenkola. Mbagala nnyo kuba we mutali sobola kubeerawo. Team Mama Brighton, I will never forget you. Team Mama Brighton, Team Alan Cruise, the one team. I love you so much guys. Have a blessed day. Alan Cruise is my name. Bye.